Wakati w'ennaku z'omwezi nga 4 n'ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'e11 omwaka 2019 abayizi aba P7 baatula ebigezo byabwe eby'akamalirizo. Bano bakola subjects 4 okuli okubala, oluzungu, social studies oba SST awamu ne science. Olunaku olwaleero abayizi 69,158 be beewandiisa okuva ku centers 3,457 ku bo abali mu masomero ga bonna basome bali 47,138 by'ebitundu 68 n'obutundu 2 ku buli 100. Ng'ate abo abatali mu masomero ga bonna basome bali 22,119 nga bitundu 31 n'obutundu 8 ku buli 100. Kino kiraga nti omuwendo gw'abayizi beeyongerako ebitundu 3 n'obutundu 6 ku buli 100 bw'ogeraageranya ne bwe baali mu mwaka gwa 2018. Ate abaana b'obulenzi batudde 33,364 ate b'ab'obuwala 35,974. Abaana abaliko obulemu ku mibiri gyabwe babadde 1,315 nga kuliko bakigala, abatalaba n'abalala. Ku baana 69,584 abeewandiisa, abaana 68,332 be batudde, 1,252 tebatudde. SST ye yasinze okolebwa obulungi era nga wano ye yasinze okolebwa obulungi n'addirwa oluzungu oba English, math n'akwata kyakusatu ate science n'akwata kyakuna. Abayizi ebitundu 10 n'akatundu kamu ku buli 100 be bayitidde mu ddaala erisooka, ebitundu 56 n'obutundu 7 ku buli 100 ddaala lyakubiri, ebitundu 73 n'obutundu 3 ku buli 100 ddaala lyakusatu, ebitundu 9 n'obutundu 4 ku buli 100 ddaala lyakuna, ate ebitundu 9 n'obutundu 6 bano tebafunye we babasa. Kubona abayizi 61,715 be basobodde okuyita era nga balina eddembe okweyunga ku matendekero amalala. Omwaka oguwedde ogwa 2018 abayizi abasobola okweyunga ku matendekero amalala bali 59,593. Ku mulundi guno era n'ekkomera ekkulu Luzira abayizi batudde nga ku bo abayizi 62 be beewandiisa, kuba abayizi 56 be batudde wabula nga tewaliwo n'omu yayitidde mu division esooka. 31 bayitidde mu division ya 2, 19 ya 3, 4 ya 4, 2 bokka be bagudde. Abayizi abasinze okukola obulungi kubaliko obulemu ku mibiri gyabwe kuliko Ainemani Arthur Lwakitala okuva mu Grand Mansion Primary School Nabbingo mu district y'e Wakiso ng'ono yafunye obubonero 9 era n'ayitira mu ddaala erisooka. Ahurira Rina yavudde ku Bwaise Parents Primary School nga yayitidde mu division esooka naye yafunye obubonero 9. Parrot Gad okuva mu Victoria's Primary School e Kampala yafunye obubonero naye 9 era yayitidde mu division esooka. Ate muzibe yasinze yabadde Peace Sharon okuva ku ssomero lya Ojipaku Primary School mu district ya Arua ng'ono yafunye obubonero 13 yayitidde mu division ya 2. Enkola y'abayizi okusinziira ku kikula kyabwe. Mu division esooka abayizi abalenzi byabadde ebitundu 11 n'obutundu 9 ku buli 100 ate ab'obuwala byabadde ebitundu 8 n'obutundu 5 ku buli 100. Division eyokubiri abayizi abalenzi babadde 48 n'obutundu 4 ku buli 100 ate ab'obuwala 44 n'obutundu 6 ku buli 100. Division eyokusatu abalenzi 18 n'obutundu 2 ku buli 100 abawala 22 n'obutundu 6 ku buli 100. Eyokuna 13 n'obutundu 3 ku buli 100 abalenzi ate abawala 12 n'obutundu 3 ku buli 100. Abagudde ebitundu 8 n'obutundu 2 ku buli 100 abalenzi ate ab'obuwala ebitundu 11 ku buli 100. Abalenzi bakoze bulungi boogeraageranye ne bannaabwe ab'obuwala. Okubba ebigezo era kuwalabikiddemu wabula ekirungo kya UNEB tekifulumiza mu masomero agaakwatidde ebigezo byago, wabula abayizi bonna ebigezo byabwe bakyetegereza bali 1,512 ate mu mwaka ogwa 2018 bali abayizi 3,346. Isa Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.